Okay, buterevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde gwa Focus TV. Thank you so much for okubira ngolaba. Unawo sinzidde okubanga olaba okola kyamanya tanaba ku subscribinga. Please chikole tubenga tutambula mu maaso. Nakulwa leero kwede story eya manager wa Kafeero. Ayina ebigambo byayogedde byenjagala naawe wefumitirizeemu era olabe nga nnyonnyola obuvono obuddo ensisinkana ya bisirikirwa wamu ne Kafeero ate era nannyonnyola n'ekiki ekyabaviirako obutazaala ekituufu. Ayonnyodde obulwadde bwennyini obwatta Prince Paul Kafeero n'agamba nti ebiwungeesebwa ku mukutu guno si bituufu. Ayogedde abannyonnyodde lwaki oba oliawo DNA abaana bazikubamu ebituli ate naye ng'omuntu si mumativu n'ebyava mu DNA lwansonga yamanya abaana abasoba mu 10 aba Kafeero. Leka tuwuze story ya manager ono y'omwami Kizito ono nga nnyonnyola Ssaalongo Kizito ono agenda tuwa gyenvuddewo ekisookera ddala mujja kaadiisi lwansonga teri yamweganye nti si ye manager we. Abantu bonna abawangala ne Kafeero bamumanyi nga manager wa omukulu ono the Prince, the golden boy of Africa, Prince Job Paul Kafeero omugenzi kati ne mu bufu akulaza amaanyi ge era akyalanda bingi bikyatambula. Katobe story ye tuwuliremu tusengeje nga Focus TV twagamba tunoonya mazima bwino wamu n'obwenkanya igwe alaba bagoberera byolina okubeera ng'omenye tukwata ku story tulina okugiggusa mpaka gye gwira. Nze Ade Wilberforce Kirimo Muyanja tova ku Focus TV. Katobe story babiri omu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala. Bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kati bisirikirwa asinkana atya ne Kafeero ku Nairo Theatre yali kubibye naffe tukoloola ate n'olwo olunaku naliwo bana yali azze kulikwata nnyimba wa Sekabbe yali ngondi ebiseera ebyo producer simanyi naye nga naffe twali tugenze mu studio kaali awo akasiisira ebbali wa gondi wa Kasajja and Sons. Embeera ya bisirikiro yali etya? Yali mbi era nze bisirikirwa nga nze mukwano gwange kubanga twayinza okugamba nti oba muwalana si muwalana era bisirikirwa yali mukazi mulungi naye simanyi kyamwonoona ge mazima simanyi kyamwonoona yayonooneka atya kati ekiseera kino okubeera nga yali mu mawulire mu kiseera nze nali sibaali nze ndowooza nti avaayo kunnyonnyola ku bya Kafeero ebituufu ebigenda mu maaso ate bituufu kiriwo ekitali kituufu ekyokugamba nti abaana abalala si ba Kafeero tekitandise kati kuba kati abantu balowooza nti kati obweno DNA kitandikidde kyatandika tebannakola na DNA nga tebanakola DNA yasooka yadde yasooka nga tekinnabaawo. Kati abaana ba Kafeero batandika batya okutabuka? Kakati okutabuka abaana ba Kafeero okutabuka era DNA yebatabwe eyasooka naye kati abaana nabo bakola batya DNA? Kati awo okuluka olukwe lwonna simanyi naye nze ngenda okuwulira nti bisirikirwa n'abakulu abalala babatutte ku DNA abaana babatutte ku DNA ngenda okubiwulira nti DNA yakomyewo nga abaana bana ate nga ngenda okubiwulira waliwo abaana abamu abakola ki bebayita okubeera mu lukwoolo olw'okutunda ennyumba ne bagaana ne DNA nebasuula nebasuula ennyumba y'ekajjansi so nga ate abaana abo ngumbe okugeza omwana omusika sijja nakudda bbali kubiisaayisa bbali omwana omusika
Yaluwa yetta. Martin. Yayitibwa. Naagaana era nebaza mukulu Senkubuge okuliza omwana mu mpisa. Ebyo bintu yabigaana bwe yabigaana. So nga ate Masaaba y'omu ku baakolako DNA yaffe ey'ekiddugavu n'ayita. Ogamba Kafeero yafa akoze DNA? Ngamba yafa akoze ayaludde abaana kwekwalula? Baayalulira Mulumbe. Zeyi Nanganga. Yakikola. Kati bano abana babaalula bano abayiseemu baagaana okubaalula era ne Mulumbe tebaali. Lwaki? Simanyi ebimu sijja kulimba saagala kubeera nga limba kyesimanyi mba sikimanyi. Kati bali abalala abasuuliddwa be baakebera abamu si bonna nti abaana baaliyo naye olw'okuba ye Muzeeyi Nanganga yali alonze ono omwana ababeera omusika weewaawo Pawulo ye yali alonze Simon Peter ababeera omusika naye Muzeeyi Nanganga simanyi awo kuba Mulumbe saaliyo. Kakati oba bano abaana abana abayiseemu ku ddiini ekyo baba bagamba nti Muzeeyi Nanganga si yazaala Kafeero. Kati simanyi bo gye bakijja. Omanyi ki? Nze nkimanyi nti Muzeeyi Nanganga yazaala Kafeero. Ebigambibwa nti taata wa Kafeero yali Munyalanda atema ebikajjo nadda ewaabwe mwana oyo mama wa Kafeero n'afumbirwa Nanganga naye ng'alina Kafeero. Abakyogera be bakimanyi. Nze kyemmanyi taata wa Kafeero ne mama wa Kafeero baleka baatabukamu. Taata wa Kafeero Muzeeyi Nanganga n'alekera maama ki abaana mu kaseera ako ne bakyawa taata waabwe era mu mwaka gw'1992 Kafeero yasalawo okunoonya taata. Twagenda babiri nga taata akyatunga ekyalaani awo ku Lumu Street kati we baazimba ndowooza Kizito Towers ng'awo taata waakolera era taata yali aludde okulaba ku mwana we Paulo Kafeero. Yasanyuka awo bwe baatandikira okukwatagana ne Nanganga. So yazaala mu Nanganga omwana ne beebulako. So omwana abaana abasatu bonna bannanganga Nantongo Joseph Mugerwa ne Kafeero Paulo. Olowooza Kafeero yalina abaana bameka? Abaana 17 owe-18 talabikako. Yabula? Teyabula yali aliwo ali Masaka. Lwaki ogamba talabikangako? Ati tajjangako eno. Otegeeza ki? Nti nnyina bwe yatandika okuwulira enkaayana za bino n'agamba ye omwana we kamuwulira ekibanja abeere eyo. Mwana wa buwala. Amanyi ogamanyi? Sijja kulimba. Mu 17 b'ogamba n'abaana mwebali bano abayiseemu mu ddiini. Mwebali. Waliwo omwana Kafeero gwe yayimbako mu luyimba olwa Buladina n'agamba nti oyo yawumpuguma simanyi gy'ali. Oyo gw'ogamba? Yali tannaba nakuzaalibwa. Kati oluvannyuma nnyo. Kati ono gw'ayimba mu luyimba nti oyo yawumpuguma simanyi gy'ali. Mwana ki oyo? Omu omuyimbi ayongeramu. Omwana gw'ayimba mu luyimba lwa Buladina ne bamugaba. Buladina amanya g'amatuufu yaani Kafeero gwe yagabanga suuwe? Nali manyi Pelagia oyo yamugaba wa myaka emeka? Wakati w'emyaka ebiri awo ebiri. Nassuuna ye maama we. Kafeero ne Nassuuna baali bampeta yayanjula kyali ki? Yamwanjula. So ye mukazi wa Kafeero mwanjula yekka? Bwe nkimanyi pozi nga we kiri kubanga natandika okubeera ne Kafeero 89. Lwe watandika okubeera ne Kafeero? Nga wamutegeera otya? Twasinkana Nkokonjeru mu Samanya Village nga zze kuyimbamu. Mwe mwali mugenzeeyo? Lukwata Gita Singers. Mu Lukwata ya Livingstone Kasozi. Kati bwe mutwako Enkokonjeru? Lutuuka Enkokonjeru ffe twalinga tusiibawo naye ng'abakulu tebasiibawo. Najja n'asaba ayimbemu budde bwali bwa misana ne tumugamba Dindo omukulembeze waffe akole ki ajje. Kasozi bwe yajja? Bwe yajja n'amugamba n'akwata Gita
nayimba oluyimba mubuka munnange nayimba oluyimba abakazi okuwasa ezikyamulaba Okasozi namugaa tugende ffenna ne muva naye mu kyalo kolo tetwaludde yajja nkeera ye waffe twavaayo ekiro n'atandika okuyimba nammwe n'atandika era enkeera twagenda kwawula eri ye Namasuba ne tukola awo n'amala n'agenda ewakasozi. Kati muzeeyi kati gwe wali ani w'Akafeero? Nze nali maneja we Ssaalongo Godfrey Kizito, maneja w'Akafeero. Okuva lwe yatandika okuyimba mpaka kufa? Okuva 1992. Bisirikirwa yoyo gwe bayimbamu ebyabisirikirwa? Nze mmanyi nti si gwe bayimbanga bisirikirwa. Era ye baamuyimbako mu luyimba, buli luyimba tewali gwe bamukazi gwe bayimbako nnyimba bbiri. Era ye yayimbibwa mu lulwe nti ddala Namatovu obeera onoonya ki okuva ku Pawulo akuyiyiriza kw'onoonya. Eyo yabimba bisirikirwa? Yesebo. Ate bisirikirwa nga yayiyizanga Kafeero pulaani n'okugenda mu MTN bawa ssente nga yawandiika proposal? Ekyo sigenda kiwakanya. Naye ebyo byeno maaso ate yagiwandiika nga baali beekyanze. Bani abeekyanze? Kati bakyakwatagana. Ne Kafeero? Kati ng'ono alina okuyiiya wadira. Ate era proposal tajjagga nti yayamba Pawulo kubanga yafunangako percentage. Yali mukozi kati kitegeeza yali kiyite ntya yali ddiira. Ne bisirikira ali mugezi wa Kafeero bwe kiri? Mugezi we? Mugezi we muki? Mukubu plans ezireta ssente. Eya MTN. Mpozi n'awalala we yakola kutunda alubamu ya Lipo na Zinkana. Ssente mmeka? Ndowooza obukadde bwali 10. Yaziguzaani nga zaali nnyingi byako egyo egidda. Lipo si yadda nnyo wandowooza 2 awo. Kakati Lipo na Zigala n'ebirala bwe bityo bw'ogamba nti bisirikirwa yali takolagana na Kafeero kijja kitange ekyapa kya Kafeero ekyemasa abayiika 3 bisirikirwa yakiina. Bali yakijjawa. Ojja kusooka obuuze yakijjawa. Simanyi ekijja naye akirina. Gwe wabeeranga ne Kafeero. Kati ebimu sigenda kubigenda nnyo munda nnyo naye waliwo engeri gye bakifunamu. Bisirikirwa Kafeero agenda okufa nga baawukanye obanga bali bombi? Yaliwo kubanga ye n'endagire Nabitaka bwe baali ku kitanda Nsambya. Yaliwo sinaggayo ebisirikirwa simuwalani wabula ekikyamu kyesiyagala ebituufu byakola yeebale naye ebikyamu bye biki? Ebikyamu kwe kutunda ennyumba ya Kafeero n'ettaka ly'Emasaaba. Bisirikirwa ayagamba ate naye abaatunda abamanyi naye si yeye. Lwaki abamanyi nga taboogera? Lwaki aga nti bamugamba Kafeero yamugamba eka 5 aziteeke ku kavieti nzaani aziteera kaani ebintu byali byadde by'abaana bikola ki? Waliwo ebintu ebimu ebyokubuzaabuza ebyokutubikka akatambaala ku maaso. Bisirikirwa lwaki teyazaalira Kafeero? Simanyi. Agamba Kafeero yalina low sperm count. Ekyo kyempakanyiza ddala mu bulamu bwe. Ekyo nkiwakanya. Otya? Ye bisirikirwa kyembuuza bw'aba yali lo embuto ze yali agamba yali amufera yalufuna olumu ne atwasaasanya ssente zaali nnyingi. Waddawo ekiseera ekirala nti ali lubuto. Era ekyo yabaviiramu okugenda okubakebera. Babakebererawo? Nsambya. Mu ddwaliro Ensambya bali liriraanye? Waliwo eriraanye Nsambya liri wali ng'okkirira e Kabalagala. Awo. Oba wamukwaya? Oba ndowooza y'oyo. Kakati bwe babakebera kyazuulwa ki? Oli yabagamba nti omusaayi gwa Kafeero munafu ku gwono. Tebakuwulira bulungi? Oli yabagamba omusaayi gwa Kafeero munafu ku gwono. Ku gwa bisirikirwa? Gwa bisirikirwa. Unaina gwa unaina gwa O. Gwagaana okukwatagana yadde nga wa azaala mu O
naye ogwabwe gwagana okukwatagana. Gwalema gutya nga Kafeero ogamba yalina abaana 17 n'azaalamu bakyala abalala? Ate ekyo kye simanyi kuba siri musawo, naye nange njogera bye nnawulira oba bye nnalaba. Lwaki kambuuza, ani alina ekyapa kya Kafeero, ekiraamo kya Kafeero? Tewali akiri. Yakola ekiraamo? Teyakikola. Waliwo ekiraamo ekitambuzibwa nti kiraamo kya Kafeero? Teyakola ku kiraamo, talina kiraamo. Teyakola ku kiraamo era talina kiraamo. Abaana ba Kafeero bane 21 abasuuliddwa. Waliwo abagamba ate nno munno Ndagire Nabitaka ng'agamba nti abaana yabayambanga nnyo, abamu oyinza okuba nga si babe naye nga yabayambanga nga baali babe mu mbeera eyo. Beyayamba gye bali, beyayambako obuyambi gye bali era tebajja ku GNA. Nabana abajja ku GNA mulimu abeeyongeramu, naye nga ababe gye babe n'abataali babe bwe bali. Olowooza kinaggwa kitya? Simanyi, wabula nze kyensaba kuyamba baana bano. Babayambe batya? Babayambe bafune obwenkanya. Ekika tekibeegaanye. Bataata baabwe, basenga baabwe, Nantongo, Nende babaagala. Naye kati okubakumira kati wensabira abazira kisabayambe ku baana. Lwaki DNA kati mulundi gwakubiri nga bagikola? Kale bagikoze na ddabo malwaliro abiri agagikoze. Lwaki abaana babeeranga bana naye gw'olumiriza nti abaana balina kuba 17? Nze njogera kyemmanyi. Kyekiriwa? Ekyo kye 17 kyemmanyi. Lwaki baali badde bananga DNA beereeta? Wateekwa okuba waliwo ekiri emabega wa kate. Kyeki? Mu DNA wateekwa okubaawo ekirala ekikolebwa. Lwaki kyali badde kikolebwa? Simanyi kuba sibaayo ate siri. Ati otegeeza nti waliwo ekigenderere ekiriwo nti bano tubaleke ebbali. Ekigendererwa kyakusaanyaawo bintu bya Kafeero, ekyo sikirumamu. Bitya? Byanfuna ennyumba yatundibwa nga bakabuze DNA. Kati DNA n'endala ettaka liri awo liyugana liti. Era kitegeeza kyekiddako. Era ojja kuwulira ng'ettaka litundiddwa lireddewo. Lwaki ogamba nti Nanganga yazaala Kafeero awo Mulemirembe Saalo, naye ate n'ogamba nti Kafeero ng'okimanyi bulungi nti yagaana omuziika ku kijja ky'ebbira ewa Nanganga, n'agamba aziikibwe ewuwe Masaaba? Kafeero si yasoose okuziikibwa ku kijja nga ye. Era oyinza okwesanga nga Muzeeyi Nanganga awo nabo si yensibuko yaabwe ebbira ng'ate eriyo gye baava. Kaakati awo olw'okuba waliwooko obukuubagano obutonotono wa taata n'omwana tekimugisaako kuba nti si mwana we, kubanga ne mwannyina wa Muzeeyi Nanganga yennyini yali yagaana okugenda ku kijja nga yasalawo bamuziike wa Kafeero. Nanganga n'amuziikulawo. Kati ekyo obanga senga azaalibwa n'olwo yali asazeewo naye yeeyawula. Kati Kafeero si kipya. Kakati watugambye Nanganga yazuula Kafeero, baali maama wa Kafeero ne taata Nanganga baali batabukamu. Oluvannyuma Kafeero n'azuula taata we ng'akuze. Si kumuzuula, yali amumanyi. Teyakula naye bukuzi. Kati lwaki bwe baali baddiŋŋanye ate Kafeero yaliraamye bamuziike eri e Masaaba so si ebbira ewa Nanganga? Ng'ate bali bakaddiŋŋana. Baali tebakaddiŋŋana. Baddiŋŋana mu 1992. Kafeero yafa 2007. Kaakati ate awo waaliwo obuntu manyi bya family saagala. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.